Olwaleero Uganda yeegasse ku nsi yonna okwefumitiriza ku lunaku lw'eddembe ly'obuntu era emikolo giyindidde mu Kampala. Olunaku luno lutegekeddwa wansi w'omulamwa ogw'okunyweza dimokulaasiya, eddembe ery'okwogera n'okuwulirizibwa, eddembe ly'okukuŋŋaana awamu n'abalala, eddembe ly'abannamawulire kw'ossa n'eddembe ly'obutatuusibwako bulabe. Bw'abadde ayogera eri abeetabye ku mukolo guno, Mariam Wangadya akulira akakiiko akalira eddembe ly'obuntu ka Uganda Human Rights Commission aweze nga bw'agenda okwongera amaanyi mu kulwanyisa ebikolwa byonna ebityoboola eddembe ly'obuntu mu ggwanga era n'asaba bannayuganda obutanyenyezebwa bizze bibaawo. Wadde nga wabaddewo ebikolwa ebikyamu wano nawali, njagala okubategeeza nti embeera teyeeraliikiriza. Tusigale nga tuli bulindaala, tuli byetegefu ate nga n'obusobozi tubulina okwanganga oyo yenna anaagezaako okutyoboola ekitiibwa n'eddembe ly'omunnansi. Kyokka waliwo abakubye ebituli mu kakiiko ke nga bagamba nti katambulira ku ntoli z'abalala nga n'ebiseera ebisinga tekavaayo kukola mulimu gwako mukadde we keetaagibwa. Kalina obuyinza bungi nnyo mu mateeka naye tekabukozesa. Juuza abantu oluvannyuma lwale ekawempe abantu baffe abawera 69 baasuzibwa mu kapoliisi post e Mulago nga bayimiridde bwe bati akatasobola kusuza bantu 10. Ebyo ensonga zonna ezityoboola eddembe ly'obuntu mu kalulu kano akakiiko eddembe ly'obuntu kandibadde ku mwanjo nnyo kubanga waliwo bye kakyasobola okutaasa. Tume kubirinda bulinzi mu ripooti ng'emyezi giyise ng'ate kalina obuyinza obukwebwa mu mateeka. Bannakyewa basabye ebitongole bya poliisi okukomya okutyoboola eddembe ly'obuntu kw'ossa n'okusaba bannamawulire okwongera okwanika ebikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Journalists and the media should be impartial to all and expose all acts of human rights violations and abuses investigated for relevant institutions to account. Ab'ekibiina ky'amawanga amagatte ki UN basabye ebitongole bya gavumenti ebitakabanira eddembe ly'obuntu okulaba ng'ebikolwa byonna ebijolonga n'okuvvoola eddembe ly'abantu naddala ebyoleseddwa ensangi zino bisaanyizibwewo olwo dimokulaasiya wa Uganda alyoke atinte. Everyone in Uganda, especially these actors, create a multi-tiered system for the protection and promotion of human rights, ensuring that violations and abuses are addressed, that they are spotlighted, and that the democratic space is preserved. Leonard Zulu akwanaganya UN kuno agamba nga bo beeyamye okwasizaako Uganda okulaba ng'eddembe ly'obuntu terisebengerera. Dorothy Najita, NTV Akawungezi.